Oluvannyuma lw'akatambi akateekeddwa ku mitimbagano giyite social media nga kalaga omwana omuwala Munnayuganda nga bamusibula okuva e Buwalabu gy'amaze emyaka 6 ng'akuba ekyeyo, Bannayuganda bangi batandise okwewuunya oba bino bituufu olw'engeri Bannayuganda gye bawuliddemu nga batulugunyizibwa mu Buwalabu. We love you, Sarah. We love you, Sarah. We love you, Sarah. We love you, Sarah. Sarah, we love you so much. Tunoonyezza ab'enju ya Sarah era maama we bw'atandika okulojja engeri muwala we gy'amutuusiza ku kkula lino naye amaziga gamuvaamu. Ebinyumizaako ng'akyali n'eri n'ansindika zi message ng'akaaba biki mami kunoonyeza sikulaba mami njaga kusharinga naawe essanyu lyange mami. Mu baana bonna ye muntu atera okucommunicatinga nange n'abalala banjagala, but Sarah, she's another person. Maama wa Sarah, Winnie Alinaitwe, agamba nti nga Sarah amaze okukomawo ku butaka bamusindikidde akatambi kano olw'essimu ne zitandika okumukubirwa ez'okumukumu nga baagala okusisinkana Sarah bamulabeko. Siri muntu nnyo abeera ku ssimu kulabya biriko, mbeera ku ssimu nga nina emirimu gye nkola. Nansindikira ebintu saabiraba nankubira nangamba ovidiyo bwenkoleza obulabye omanye ekiri ku media, omanyi Sarah bamutadde ku media, abantu be babadde akola nabo ekiri ku media, nenkajjayo nenkalaba nze ndi waba kiyita batya mu Luganda, I'm too emotion. Twatandika okukaaba mu motoka ne tugenda. Alinaitwe agamba nti emikutu gy'amawulire gyonna gyamunoonyeza n'agaana ng'asaba kimu kutegeezako omusumba Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministries International ku bujulizi bw'atuuseeko. Abatandise okutuwa ku offers ababiraba ku social media batandise okunoonya omwana bamukubira abagamba nze munoonye maama wange, nze sina kye nsobola kwogera maama wange nga takiriimu biki. Nembeera neŋŋamba naye omuntu wa Mukama omusumba wange eyansabira nga sinakumuwa bujulizi, kyenva mukubira essimu nemuwa obujulizi. Sarah yagenda e Buwalabu ng'agenza okukola mu nnyumba n'essomero, wabula agamba nti olw'obwerufu bwe yalina n'endabirira y'abaana ennungi ku ssomero yaggyibwayo n'assibwa waka. Mbadde nkola mu ssomero ate same time nga nkola mu nnyumba. Bakama bange bennyini bano abookubiri banzijayo ku ssomero gye nali nsomesa ne batandika okubeera nange through abaana baabwe banjagala nnyo. Kati abaana nga bankaabira kati ne basalawo mbeere nabo ne movinga in mu nnyumba yaabwe. Ekyasinga okuluma Sarah nga bamusibudde kwe kulekawo abaana be yali alabirira olw'omukwano gwe baamulaga era bw'aba aboogerako n'amaziga gamuvaamu. N'akaaba n'ahaginga everyone yaliwo n'akaaba ne bakaaba n'angamba don't go, I want to stay with you, don't leave me here, don't leave me. Ne mugamba don't worry. Kati ne bagamba it's okay Sarah go, kati ye n'agenda n'abeeyawulako n'ayingira mu another room. Ne bagamba ne bamuyita n'ajja ne mugamba bad I'm going but I'll be back. N'agaana ne mugamba sing for me my song. Yesu ndi wako, Yesu ndi wonzena. Agamba nti baali bamumanyira nga batandika n'okwogera Oluganda okusabasako n'okuyimba ennyimba ez'Oluganda. Naye abaana tubadde twogera Oluganda like oyo mutabani wange adda ngamba nkwagala nnyo nenkukunda munonga nga yakugamba nga ngamba nenkukunda munonga nkwagala nnyo. Olw'obwagazi Sarah bw'alina eri abaana agamba nti ekirooto kye kyakulabirira abaana abalina obuzibu ku bwongo oba okukola essomero lyabwe. I think nandyagadde funinga olw'essomero kulinga deke nga ndabirira bano abaana abatoogera bulungi, bano abaana abalwawo okwogera abo ababeerako like kizibu ku mutwe abo abaana bwe batyo. Sarah mutima gwa mami ly'erinnya lye, naye ng'olunaku olwaleero afuuse ensonga mu Afirika ne mu Uganda yonna oluvannyuma lw'okulabikira mu kavidiyo akatambudde emikutu gyonna nga kalaga Sarah ng'asiibulwa gy'abadde okumala emyaka 6
amwakolera mu ggwanga erya United Arab Emirates. Wabula olunaku olwaleero afuuse ekyakulabirako n'ekyokuyigirako eri bannayuganda nti si buli muntu yenna ava wano mu Uganda n'agenda eweera okukola aba agenze kubonaabona, wabula omuntu agenda alina okubeera omwesigwa eri bakama be, kyekimutuusa ku buwanguzi nga Saala mutima gwa mami kyatuuseeko. Amagezi gempa omuwala okusaba, okwesiga Katonda first, n'okusaba n'okurespectinga abalala, n'okwagala Katonda n'omuteeka awasooka, n'omanya nti buli kimu ekyange kyenkola Katonda yasooka. Ogenda kulaba omuwala yagenda mu mawanga ga Buwarabu, abantu gye bakaabidde amaziga amayitirivu, amazeeyo emyaka 6. Maama we atudde wano mu kibiina sigenda muyita member of House of Prayer. Omwana twamusabira n'agenda, emyaka 6 egiyise mubadde mumulaba ku social media nga trendinga, bamukoledde ne pate Abawarabu nga bamwagalanga wawaka, nabagamba Katonda agenda bawa favor, the favor that attracts miracles like a magnet. Eyo favor. Bwaka wensobola okuweereza abazadde mbabuulira nga mbagamba nti Abawarabu sikiwa nti babi, ate siyinza kukigalantinga nti bonna basuffu, naye bantu. Okusinziira engeri gye bayisizaamu omwana wange eyongera okundaga nti Abawarabu bantu balamu. Kyenkubiriza bazadde bannange kubuulirira baana ne bateesibwako baana kubeeraawo, kubanga naawe wamusiba talina kyagenda kufunamu. Nange nali ntya omwana wange we yagendera, naye sikugamba nti abantu abo babi, naye nze kyenkubiriza abaana be tuzaala kutya Katonda, kusoosa Mukama mu maaso gaabwe, ne batayagala bintu bya nsi kusinga bulamu bwabwe. Abaana abamu bagenda nga balina ebigendererwa, bw'awulira okugenda ebweru alowooza nti bw'atuuka ebweru agaggawalirawo. Naye nga si bwe kiri, ebintu byonna byagala bugumiikiriza na kutya Katonda. Omukisa guva mu bazadde. Omuzadde wo bw'omuyisa obubi n'ebyo ebiba tebigenda kubeera bulungi, kubanga kyosiga ky'okungula. Omuzadde wo bw'omuyisa obubi manya ogenda kubonaabona mu nsi muno, byokola tebigenda kukwatayo. Naye abazadde bo bw'oba respectinga n'obawa ekitiibwa, not only bazadde bo, bw'orespectinga abalala, bikomera bw'okola ebirungi bikomawo gy'oli. Ge magezi ge mbawa. Kati Saala, Munnayuganda ayagala kumanya abaana abo obadde oyogere otya nabo, obadde obabuulirako ku Luganda kuba twalabirako ku kayimba mwayimbamuko, like social life yamwe ebadde ereeta n'abaana abo? Abaana abadde New Cross nange nnyo, era tubadde twogera Oluganda sometimes, twogerayo. Nazijukira bwe nali naakagendayo, ndowooza it was a week, nengamba omwana nja kukuba. Kati mukama wange kyava mbuuza nangamba, Sarah, what does nja kukuba mean? It means I will beat you, but I'm not meaning it that nja kukuba, but that's why we use in our country. Then nangamba, hey Sarah, all words, at least tell them thank you, I love you. Kati abaana bonna ne batandika around that, ne batandika nja kukuba. Nga tebamanyi ekitegeeza. Nga tebamanyi ekyo ekitegeeza, nja kukuba, everyone nja kukuba, ddala bakulu nga buli andaba ngamba nja kukuba, naye nga tebamanyi kye bategeeza nga nze nseka. Naye abaana tubadde twogera Oluganda, like oyo mutabani wange adda ngamba, nkwagala nnyo, nenkukunda munonga. Nga yakugamba? Nga ngamba, nenkukunda munonga, nkwagala nnyo. Ayinza n'okusanga nangamba, ogamba ki? Oli otya? Jabaleko, nkwagala nnyo. Ne mugamba nkwagala nnyo bebi wange. Then omulala omukulu, one day twagenda okwebaka nga tuyeyo mu buliri.
kati nemugamba nti kati nga ndi nnyo okusaidi ono omutwe kati ye yali anyiizizza kati yava unwrapping awo nagamba you don't love me, you love only Abdallah, you don't care about me. Nemugamba okay, I'm sorry but I love you both. Ati nagamba nti omukulu bw'abazze when Abdallah come to you just tell him genda eri. I loved it. Mugenda eri kati nengamba ye kati ono omwana kino akitegedde atya kumbe olwokuba tebabadde banjagala so nga bikyenjogera bakitwala. Okay. Waliwo kirala actually ekize kyembere gyakubuuza batugamba nti mu Buwarabu eyo tebabakkiriza kusaba ekigambo Yesu actually kumentioninga ekigambo Yesu. They force you to worship their God owo n'omuleka gwe obadde ofunayo akaseera n'osaba oba naawe obadde bakutwala forcefully n'ogenda n'osaala. Nze mbadde nsaba nga n'okusiiba nsiiba nga ne Bayibuli yange njirina maiza we n'omusajja gwe mbadde mbeera naye my boss ng'ayita Jesus kintu kituukawo n'ayita Jesus many times ng'ayita Jesus ate nga musiraamu asaba. So Katonda I think Yesu abadde around awo. Tuyimbireyo ku kale akayimba ke mwayimba nga bakuwerekedde. Bamperekedde. Namukwata mu kifuba ne muyimbira akayimba kafe ne mugamba I'm in the corner, seated in the corner. I'm thinking of you, my lover, my Abdallah. You like a pretty flower. Darling, darling, darling. Nasanyuka, naseka. Yali anyiize naseka. Ne mugamba ddamu amaanyi. Be strong. And anyone touch you, please call me. I'll be back for you. Nasanyuka. Okay. Well, thank you so much. Emboozi ya Saara eyinza obutaggwayo nene bwe tunafuna kale tuyinza okukomawo mpola ne tugibongera naye Saara abantu bakunoonyeza wiiki myezi banoonyeza buli peegi yonna baagala okukunoonya naye ku social media gw'omuntu bw'aba ayagala kusindikira ka message oba okubuuza yegwe akola atya olina Facebook page olina oba website? Yes, nina Facebook account. Eri Nasanga Sarah. Nasanga Sarah. So eri active gwaji running oba olina omuntu agikurunningira? Nze. Thank running. So omuntu bwakusindikira messages oba ogiddamu? Yeah, I do. Okay. Okay, thank you so much. Nasanga Sarah. Yeah, I have a YouTube. A YouTube actually nongi nnyo. Sarah Mutima. Sarah Mutima. YouTube account. Yeah, Sarah Mutima. Sarah Mutima YouTube account. Banaye mugende ku YouTube account musubscribing ku page ye ate ne Facebook. Mugende ku Facebook banaye tulina okutamba. Sarah kati yafuuse ekimuli kyaffe mu Africa. Muve mu byakutulimbalimba abagenda ebweru mubonaabona embeera ne wano mu Uganda mulimu abantu bangi ababonaabona ababeera mu mayumba kati mwegali amayumba nga n'omwana we yennyini gw'owezaalidde asobola okubonyabonyeza mu nnyumba yo naye okubonaabona tuleme okuteeka wano mu Uganda wokka n'ebweru wadde gye kuli ensi ya Mukama n'okujjula kwayo tulina okutambula tuve wano mu ggwanga nnyo tugende ebweru tukole so ekifaananyi kye tubadde tusinga okubeera nakyo mu Africa kwe kuba nti omuntu bw'ava wano aba agenze kubonaabona Saara ajjeyo ekifaananyi ekirungi ekitulaga nti bwe weekwasa Katonda n'obeera omwesigwa otuuka ku buwanguzi. Godfrey mwebaze geegange kambaagalize olunaku olulungi mubeere bulungi.